Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala olunaku olwaleero nze n'ensonga ey'empale ez'omunda mu abakyala ebiseera ebisinga abakyala mwambala obuwale mwambala empale ezo ezibakosa ze bayita binigalo. Njagadde mbabuulire wobeera ogula empale egenda okukwata obulungi okukwata owantu awo kwegamba ekwatewo bulungi so si kugula mpale nga egenda kukuyita mbuyisi etandika okunyiga binigalo si kirungi n'omundi n'ogumu. Gula empale ng'eyo bw'ogiraba eyo ogiraba owantu awo walina okubeera nga wanenemukko nga singa obeera ogyambadde ng'ejja kukwata nabunnyayo bulungi nnyo kwegamba egikwate bulungi ebeere nga ate teginyigiriza kugikosa. Ebiseera ebisinga mwambala nnyo obuwale ne kabeera nga kakuyita mbuyisi bwe katuuka ku binigalo kamunyiga ne kamukosa. Ky'oba olaba tojja kulaba nga binigalo wo akoze ng'afuuse mutono nga tolaba ow'abalala munene. Ebiseera ebisinga empale ezo zibakosa nnyo owantu awo. Singa obeera nga tugeze ng'obadde osiibyeko waka ng'oli waka mu kikomera mu nnyumba empale osobola okugyesonyiwa olunaku olwo singa obeera olabye nga wooli oli seefu empale osobola oggireka n'obeerako bwereere munda kwegamba omuntu w'oyo ne yeetaaya nassa ku mpewo naye mumusiba ogenda n'omusiba n'oyambala akawale k'omunda akawale ng'oyambadde kawuzi kituuka esseera akawale ako k'oyambadde ne kabuukayo eno ku matama ne kadda munda. We kadda munda katandika okunyiga binigalo oyo kamunyiga ne kamukosa n'akogga ne yeeveera. Ky'oba olaba nti njagadde mbalage empale ezo ze mulaba nga njagala bw'oba ogenze mu dduuka gula empale ng'eyo gy'olaba eyo owantu awo kisinga obukulu owantu awo omuntu owaatuula kufuna empale ng'ejja musiba bulungi nga tegenda kumunyigiriza kumukosa kumulumya nga agenda kumukwata bulungi kwegamba osiibe ng'oli bulungi otuuke okukyambulamu ng'omuntu wasigadde nga bw'abadde. Ekyo nkikubuulira mufune empale ezigenda obbayamba ezitagenda kubakosa. Empale mu maduuka mweziri obuwale obw'omunda mu abakyala abaana abawala mwena ofuba okulaba nga mukuuma owantu awo nga temukosaawo temunyigirizaawo oba oyagala okubeera n'ebintu byo obikuume nga tebirina buzibu bwonna. Ebiseera ebisinga bintu bingi bikendeera naye ng'enkendeera gye bikendeeramu nga kiva ku ggwe empale gy'oguze empale gy'oyambadde empale mwambala nnyo obuwale obwo obubeera akawuzi nga just kubaho katini nnyo akakwata nabunnya eyo kakituuka esseera ne kabuukayo ne kakosa ne kayita makkati mwennyini ne kanyigiriza binigalo oyo n'abeera nga akogga n'abeera nga yeeveera. N'olwekyo mufune empale ng'ezo zijja kuba zibayamba bulungi nnyo ku nsonga eyo kuba empale eyo ogyambala ebeera ejja kukwata bulungi nnyo nabunnyayo ebeere nga temukosa esiibe bulungi nnyo nga tefuna buzibu bwonna bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.